Yes, lovely sword girl oba omuwala asinga okuba ow'omutawaana mu kusyanga ekitala weyegatta n'abamu ku abo abasinga okuzannya martial arts ne batwetera kamuvi akasinga okubeera ak'omutawaana kotalina kusubwa. Kano ka butundu kali mu full episodes gye kali ku Jinja Media TV osobola okanoonyaako. So kusubscribinga omala subscribinga teweerabira genda mu description okebere link ekutuusa kano ka movie oba okozesa namba eyo esembya 51. Webanga tekutuusiza ku Telegram account yaffe genda ku Telegram otipinga mu Jinja Media TV buli kimu kigenda kubanga kiri sorted. Kano ka movie ebimu ku abo obuli singa okutraininga ku Telegram account yaffe nga bagamba ka movie kalungi kali mu butundu bakayita Lovely Sword Girl. Lovely Sword Girl oba omuwala eyakuguka mu martial arts, omuwala asinga okuba ow'omutawaana akolesa ekitala. Ka butundu nakugambye ka action ate ebiseera ebisinga tuleeta bumuvi obuli mu drama, action, comedy ate nga adventure. Movies zibeera ne cinematic conditions ennungi kulabira ddala nga bazanya ka movie ne bakazanyira mu kifo ekisinga okuba eky'omutawaana. So mwebale kwekuumirako, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale commentinga. Tubaagala nnyo mwena abasawo ne mugamba muti mu subscribinga mu likinga. Kano akeetaaze genda ku Telegram account yaffe kozesa namba eri mu description oba okozesa link eri below. Naye nga soko downloadinge oba installinge Telegram byonna genda kuba nga biri sorted. Mwebale kwekuumirako. Always movie update Jinja Media TV. Lovely Sword Girl ye movie. Subscribe.